gwanga erya Liberia. Omukulembeze gwanga erya Liberia munnabyamizannyo George Weah ensangi zino kati ebintu bimutabukidde abasajja batandise okumugenda maaso n'okumuvuma n'okumuvoola ku social media. Ensonga nno ntono nnyo olw'ensonga musajja mukulu ono alina mutabani we Timothy mu America naye nga mutabani wa George Weah era nga musambi wa mupiira nakinku nga ye kitaawe. Kakati yageze n'asaba eggwanga lye n'agamba mujja kumpa ennaku nga 9 ngende mu ggwanga erya Kata sobole okulaba mutabani wange ng'asamba omupiira mu nnaku ezo 9. Kati ne bamugamba sebo mu Liberia tufa njala buli kaseera abantu babonaabona ebintu bingi ebikyakulemya okuba nga otuukiriza. Kakati yagagenda mu ggandaalo olw'okuba mutabani wo agenda kusamba mupiira wadde omupiira wagusamba nnyo ne tukwagala ng'osambira eggwanga lyaffe naye ate mutabani wo sitasambira Liberia asambira America wadde gwe ng'oli munnansi waffe wandibadde olagira mutabani wo nejja n'atusambira omupiira. Kakati agenda kusambira America wadde naffe tetuliiyo naye tetugenda kukkiriza mbeera eyo. Yagamba nti ogenda kwosa ensimbi z'omusolo ogenderabo omupiira. Ekyakola George Weah mupiira yagusamba ku lukalo lwa America amanyini ku lukalo lwa Europe era n'abeera omu ku bannakinku abasinze okusamba omupiira mu nsi yonna. Era wano byaffe mu Uganda mulabako emabegako nga zze wano nga tugenda okuba eggwanga erya Liberia nakivubaawo twateeka jaamu mu kkubo ne tumulemesa okutuuka nga obudde bukyali. Yalagidde mu nnyonyi ye naye olwatuuka wali Entebbe okuyingira kkubo ne tugamba tujja kuliziba era yagenda okutuuka nga n'omupiira gugenda kuggwa wane waffe wennyini nakivubo. Embeera yali amaanyi nnyo y'omu ku basajja abakyasinze okusamba omupiira wano ku lukalo lwa Africa era banoonya abasajja ababadde abitutumu ennyo naye bwe yaswitchinga career n'ava mu nteekateeka ey'omupiira nadda mu byobufuzi era akalulu kaali kavaawo mpitawo mu ggwanga erya Liberia n'akawangula. Bwe yakawangula kakati embeera yeeno mutabani we agenda kusamba mupiira ng'omuzadde yenna yandagadde okulaba mutabani we ng'ali mu kyennyini kyasinga ddala okwagala gwe mupiira naye bannansi bamugambye nti bw'onookikola tugenda kunyigira ebbanga lyonna ery'obulamu bwaffe. Oboolyawo tetumanyi oba banyiize lwakuba nti bali mu mbeera mbi nnyo ku ssaawa ya leero oba banyiize lwakuba mutabani we yasalawo okusambira eggwanga erya America n'aba nga tasambira ggwanga lya Liberia. Wano waffe mu ggwanga bingi ebitambula buli lunaku olwokuna tutera okubeera n'ensonga eby'obulamu era ensonga eby'obulamu gye tugenda okuba nga tukwatako olunaku olwaleero.